nze ekyasinza okunsanyusa tekinetagisa na kulowoozaako. Olunaku lwe nasanga omwami wange nenfumbirwa omwami wange nembeera n'omwami wange emyaka egitakka wansi wa 45 lyeryo essanyu lyembadde nalyo era nkakasa n'ebyo byonna byenzize nkola nabisobola okubikola olw'obuwagizi omwami wange lwe yaliko. So ekisinza okunzibuwalira kwe kufiira omwami wange January wa 95 nga mmaze okugaba ebirabo byonna nengenda ku TV nensiibula naye tewali sokolinde onale era bwe byali tewaliwo nti kati mundabira wano ngenda biki no nakeera lumu nengamba bannange obulamu buno bunyumidde mbadde mbagala nnyo biki naye mbalabyeko nnyo abasinga nga baagala mala okubaddiramu mu lusogo oba mu Luganda nembulawo nogenda ku TV yes nonga nti bannange mbalabyeko obwa minisita mbukoledde ebbanga lino kati baba bakyanyumirwa abamu baali bakyetegeka abamanyi bagenda kwesimbawo 95 embasiibula kuba ekikulu ekiriwo mu byobufuzi naddala mu egyo emirimu nga bakuwamiwe bakulonda obulungi akuwa alina obuyinza okukuggyako kituufu. Kaakati neŋŋamba nti ndowooza omuntu yeetegeka kwa nagambye nze sikola kintu kimu bwe tutuuka awo mu 92 nentandika okutegeka bwe naafuluma nengenda lumwe wa president nemugamba nti njagala kugenda France kuyiga Lufaransa koyo olukozesa eki era ateeka okubanga yakubuuza nemugamba sirowooza nti ngenda kufiira mu mulimu guno so njagala ntandika okwetegerekera ebiseera byange eby'omu maaso obeere ne Uganda bagenda ne bogamba kale China bali embwa kale abali embwa bali amakovu bali ebisanyi bagalya n'ebisanyi babirya ne enfudu bazirya naye embwa zino waliwo abantu abakorea naye nga abakorea batambula nnyo naddala bwe baali mu lulyo olutalo olwaliwo so bangi bali bakorea naye nga bali China bakorea nga bali South Korea bakorea nga bali North Korea n'ebigenderako naye babasinga okulya embwa babeera Korea yennyini oba e China awali abakorea abangi kati lumu bwe ngenda okukola tuli e China genza okukola tuba tulya omukyala omubeezi wange nambuuza nti maama oli embwa nemugamba nti nedda lwaki eyo esowaani eyo ekuli mu maaso tokwatako yambwa nyama yambwa kati mutima gwange naye nga bw'ogitunuulira ebyokwenyinyala obitadde wali efaananamu ng'endiga ento kuliko amasavu matonotono bagyokeza erabika bulungi konze kale naye awo gwewuliranga n'omutima emmere ebyokulya byonna bifa embalera kuga nti in fact abantu bangi kino kankyogereko kuba abantu bangi really bakiteeka si butuufu bangi obawulira nga bagamba nti bw'obeera e North Korea tokkirizibwa kusaba era bayibuli bw'ogitwala bagikuggyako nze nga bwe nkugambye bakuggyako essimu ne kamera naye bino bitabo by'okutte bino tebina bibakwatako they just let you in same with China teri awo nti esumulula emigugu tulabe bamulimu bayibuli tugijjemu nedda n'ekkanisa gyeri nze emyaka gyonna gye namala e China buli lwa Sunday nga ngenda mu kanisa n'abaana bange kanisa gyeziri balina bye basinze ebintu byabwe babirina naye fe abaagala okugenda mu kanisa n'Abachina bennyini abaagala okugenda mu kanisa gyeziri bo kye batayagala lugezigezi lwakubagamba ate kuba kino mukikole bwe muti kiri gwe bw'oba osinza Katonda wo that is up to you so much so that nze mutawani wange omu gwe nalinga naye e China bwe namala okukola emyaka gyange nga giweddeko nga ye amaze okusoma n'afuna omulimu ng'era akola mu kyaki yali yasoma computer science naye ng'ayize Oluchina bulungi kati ng'ayogera Oluzungu bulungi n'Oluchina bulungi kati mu kanisa nga yavuunula ebyomwawulo ebyanagamba ez'empapula ze bagaba mu kanisa ng'omulimu gwe gwakuzivuunula ez'abato ez'abaddirira n'ez'abakulu kibeere nti ez'Oluchina n'ez'Oluzungu zoogera ekintu kyekimu era n'akolera ddala omulimu ogwo bulungi emyaka nga3 ng'akola mu kanisa so ekyo kimu ne North Korea yennyini naye waliyo ekkanisa nze kamwa koogera nasabirako emirundi nga3 mu kanisa y'e Korea ekyasinga okunsanyusa basomesa mu Korea
naye bwe twagenda nga bwogenda ne bayibuli yo ne bagamba ntusome Makko bw'ati kyo nga bakitugamba mu Luzungu n'olaba bwe basomye kati bwe batuukanga okuyimba mwana wange nga bayimba nnyimba nga ze tuyimbe mu Lukorea naye nze nga ngoberera nga nnyimba mu Lusoga oba mu Luganda oba mu Luzungu kasi mpulira eddoboozi nga nteeka mu bigambo byange amazima amatuufu nze we nali e China ekintu kyokka kye nsobola okukigezaako nali nga agenze e Bukojja really banjagala nnyo era bwe nali naakatuuka ne baŋŋamba gino emyezi 6 ojja kugimalako nga tukulambuza bantadde mu nnyonyi ngenzeewa eno balya bwe biti eno bakola bwe bati eri bakola China nga anyuma China anyumira ddala era nze natuuka okuwummula nga sirina kyentoma kyova olaba nti kasita nawummula eja United bwe nawummula omulimu gw'obwa minisita ebibwa minisita n'ebya politics neŋŋamba ekyo kiwedde n'obita kati bwe nawummula omulimu gwa FAO neŋŋamba ekyo kiwedde kuba abantu bangi bwe bawummula okuva mu United Nations obawulira ate kati bamuwaddeyo ka consultancy wuyo agenze erya no nze emyaka gyange egisigaddeyo nga mmaze okukolera eggwanga lyange n'ensi yonna gyakukolera ggwanga lyange era kati kyendiko wano kyenkola. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kati omuntu omulala eyansanyusa yali mwamba muyita Kabazeeyo. Kabazeeyo w'Ebushenyi. Alima mwanyi na lusuku ng'abigase naye birungi ayi Mukama. Kaakati Kabazeeyo ku mirembe gy'Obote kuba Obote yaliwo nga Museveni tannajja. Kati ku mirembe egyo walinga olunaku nga baluyita lwa UPC coming home nga lubeera Bushenyi omwami oyo nga ye mukulu w'abategesi ga UPC ng'emirimu musaayi gw'ogugwe gwali gwa bbulu na red. Kaakati ne Bote n'avaako n'agenda ffe ne tugenda okulimisa tugenda okusanga Kabazeeyo bannanga alima Kabazeeyo tayogera Luzungu naye alima n'awangula kati bw'awangula tikiti yamutwala Bungereza. Nzijukira mba ndi mu office nga yawangudde ng'eggulo nenfuna essimu okuva e Makerere nyabo bampita Bazeeyo konze taata wange ye mwami Kabazeeyo era atudde wano konze aŋambye nti yawangudde omutwala Bungereza naye tamanyi Luzungu konze nkubulire taata tetulima mu Luzungu obweraliikirivu Luzungu. Ekyokubiri talina passport konze nkubulire taata kasita afuuka omulimi waffe ng'oyo omulimi ow'ebbeeyi bitulekere era ne tubikolako ekyaddirira ekyali kyetaagisa omutabani kumusiibula kuba awo nga olumala nga tukuwa ebbaluwa ng'ogenda ku kyalo nga bakuterako omukono ng'otuwa ebbaluwa ffe byonna nga tubitambuza okutuusa passport bwevaayo ne tugitwala ku embase ne bateeka mu visa ne tuuka tugikukwasa. Kakati Kabazeeyo nga byonna bikolebwa ng'agenda Bungereza. Kabazeeyo bw'atuuka e Bungereza baali basula n'abalimi okeera ku nkya n'okola nabo buli kimu kyonna kye bakola naawe kyokola kye balya naawe kyolya. Kati kuba Kabazeeyo yali tamanyi Luzungu omwami eyali awerekeddeko abalimi nga gwabeera naye yamukyusizaamu. Kati lumu lwali lwa 6 nga mulimi omwami n'oli eyabaddemu interpretingira baali balina okugenda somewhere bakole technical work and all that. Kati Kabazeeyo n'asigala awaka n'omukyala n'abantu abalala. Kabazeeyo aba ali awaka ng'alaba abantu bajja bonna balabika beecwacwana n'agamba oba kiki ekituuseewo aba ali awo yali amukyusizaamu n'ajja n'agamba nti walabika waliwo ekitali kituufu wano naye sikitegeera. Ko omwami n'abuuza nti kino bamunyumiza nti ennume ya wano yategedde nti ente ya muliraana yasaze kati egaanidde mu nsiko eyagala kugenda wa muliraana naye ate bamuliraana tebagyagala. Ko n'ababuuza nti nte si mbogo si balaasi naye nte nti ye nze mutwale njagireeta bajjeeyo vidiyo bamuwerekedde bwe yatuuka ne bamugamba yeeyo oyo nange eraluse bagitya basongera eri koye kyo kyangu nnyo. Kabazeeyo ng'agenda
ng'ayogera n'ente oba yagigamba ki na leero simanyi ng'ente esituka ng'emugoberera paka abazungu ne bamubuuza nti tomanyi obujjukira kiri kyegoya nti ffe tetulima mu luzungu ekyo kimu ekyokubiri tewaliiwo kigezo kirala kisinga kukakasa muntu nti waleese abasingira ddala ng'ekyo okiraba yali azitegeera kyakola akimanyi naffe okugamba nti awangudde yali awangudde kituufu era ebyo nga binkolera nnyo nekiba nti kati omwaka ogujja baba tebanne banakudda nga nafunye edda amabaluwa omwaka ogujja naffe tujja kuteekamu okumanya abantu bateekamu ne Egypt naye netuwandikira naffe tujja kuteekamu tuba tuli awo Zimbabwe neteekamu tuba tuli awo Kenya neteekamu ngamba waawo era awo kyenda mwena bwe twagenda okugaba ebirabo nga abawangudde ebirabo basuka mu 250 kubanga katugambe nti nga abalambula e Kenya balinga 50 then abalala ne balambula Uganda yonna balinga 67 kubanga tubateeka mu baasi emu then tukyalina aba America aba Denmark aba UK aba Zimbabwe bonna nga byalingawo mu January nga bwe nkugambye ng'omwaka gw'abalimi gutandika bulungi naye ensinga bweri abamu baba bakyanyumirwa abalala ne baagala bakyuseeko n'ensalawo nti obulimisa obwa minisita mbukoledde emyaka 9 n'ekitundu kaneeyongereyo so December January wa 9 nga mmaze okugaba ebirabo byonna nengenda ku TV nensiibula naye sokolinde onare era bwe byali tewaliwo nti kati mundabira wano ngenda biki no nakeera lumu nengamba bannange obulamu buno bunyumidde mbadde mbagala nnyo biki naye mbalabyeko nnyo abasinga nga baagala mala okubaddiramu mu Lusoga oba mu Luganda nembulawo n'osiibula nga tebakugobye nedda abasinga babagamba n'obagamba resign ne balemerako gwe nkyasoose okuwulira akola ekintu ng'ekyo n'ogenda ku TV n'ogamba nti bannange obwa minisita mbukoledde ebbanga lino ate ekyekijjukira mu 9 mwena mu kunkomerera awo mu November December ng'atandika waliwo rushafo kakati Ruchafe yaleeta owekitiibwa Kazibwe okubeera vice president kati olwo nga nafuuka minisita wa kuba bino ebyagriculture competitions bwe twakubikolanga kuba twabikolera emyaka mingi nga abalunzi b'ente n'ab'ebyennyanja tebaliimu kati ne bagamba ffe twaza gwaki bweba gavumenti programu ffenna tuli balimi tubeeremu kati president yalaba talina bwabikaka bali kubikola n'aŋŋamba nti nkubulire minisita eyo natwala awo kwe kwava n'atuwa obulimi n'atuwa abalunzi n'atuwa n'ab'ebyennyanja bwetyo bwe yafuuka mayifu kati awo mugwe 9 olwo abalimi baki b'ebisolo nabo ne babeerako kati baba bakyanyumirwa abamu baali bakyetegeka abamanyi bagenda kwesimbawo 9 embasiibula naye okuddayo akatono aba Denmark baali batwagadde nnyo era ne bagamba bano abaali basigaddewo nti ffe tujja kgenda mu maaso n'okubawagira naye ebyaddirira saabimanya kuba nali ngenze sokolinde honorable wano oba minisita okowa bukoowe oba gwe wagamba oyagala ku retiringa ng'obudde bukyali y'ensonga lwaki obivaamu kiki ekikuleetera ekyo kubanga si kya bulijjo anti buli omu alina obulamu bwe kyabwagaliza n'ebiseera eby'omu maaso engeri gy'abitunuuliramu nze bwe nali minisita nga bwe ŋŋambye ne tukola ebyo bye twakola awo nga bwe nali omwami Kitaliko bwe yaŋŋamba nti genda weetegereze twetaaga ki ne mugambako nze abalimisa baffe bonna abasinga abaasoma ne bafuna diguli esooka naye kasookedde bava mu yunivasite tebaddangayo kubangulwa ate bwe tuba tuli mu yunivasite basomesa one fits all batusomesa bimu ebyo naye bw'ogenda mu field buli omu aba alina okukugukako mu ekyo kyakola kati ne nfuna amasikaala mukama buli eyali ayagala okusoma
n'addayo ku ssomero ne basoma zi masters ne basoma zi doctorate abaali batayagala kusoma ne mbagamba bw'otaddeyo nja kugwa kubanga nkugambye oba toyagala kugenda bweru genda e Makerere oba toyagala bw'oba osobola okugenda bweru naye nga toyagala kugenda America genda e Tanzania bw'oba oyagala okugenda America university ziri ndoza zaali nnya kw'oba olonda so buli omu era abaasoma ebyebisolo bwe bajja okutwegattako ne basanga amasikaala ebirala byonna kuba baali tebaagala kujja ebirala byonna ne babyerabirako ne bagamba batwala ekyo so much so nti bwe twatuuka ekiseera ne ŋŋamba several things happened twalinanga department ey'okusomesa kusikiringa abantu abo kati ngenda okwetegereza nga temuli bulungi bakyala ndoza mwalimu abasajja basatu ne ŋŋamba nedda teekemu abakyala teekamu abakyala babiri kati omukyala omu gwensinga okujjukira yali Naume nerabidde erinnya lye eryokubiri kati ne ŋŋamba Naume konze kyenjagala obeera eriiso lyange buli tufuna amasikaala oba gali abiri emu ya mukyala endala ya musajja emu ya mukyala endala ya musajja tuba tuli awo ne wajjayo sikaala yava Australia ko Australia yali tetera kutuwa sikaala kasa yagiraba ye Naume n'asalawo nti ezo z'abakyala yaweereza abakyala 6 Australia kati bwe batuukayo ne bababuuza nti mu minisitule yammwe temuli basajja nti nedda minisita mukyala kakati okumanya twali tutabukidde okweyongera okusoma twatuuka ekiseera nga tetulina bakyala bamalawo scholarships ne tutuuka okutwala abakyala abali ku probation kuba mu budde obwo nga buli agenda akomawo so tebyali nti batutidde bakyali ku probation tutwalimanya nti baana ba Uganda bajja kusoma bakomewo era kimpa nnyo essanyu kuba ennaku zino bwe ntambulira eyo gye ntambulira ogenda n'omusanga nga tojjukira nti wamulaba nako nagamba wantu wampeereza waliwo omwami yaŋŋamba namuweereza ndowooza Brussels no Netherlands agenda asome yali wa livestock bwe yadda bwe yatuukayo n'alaba nga ebyokufuna biri mu wildlife ate bye yali yasoma kati n'asigalayo n'akugukamu ebyo ne mugamba nti naye nakulabako because nze nga sijjukira nali mulabyeko nti ye wandaba nonsiibula naye nze bwe natuukayo ne nkyusa bwe nti konze mukama waffe yeebazibwe kasita kati okola bulungi so omulimu gwogwa nanyumirwa ekyo kimu kyakubiri nali nina obuyinza nga bwe ŋŋamba nti kijja kuba era kiba mu ministry nga muli ennusu buli kyenjagala nga bwe nkugambye ositudde tractor namboozi gabye you know nti amazima amatuufu nali nnyumirwa so much so that abantu abo b'ofiisi abo abasinga tebasula ntebe bavuga okuva e Kampala okutuuka Entebbe naye saawa 2 zigenda okwera nga batuuse no owulira nti omuntu asula e Kampala yagenze n'akola ku Lwomukaaga twali tetukola ne baatuukanga n'Olwomukaaga bajja ne bakola kati ng'ebyo byenkola bye twalinga tugaba ebirabu nga bagenda ne basulayo kyenkana nga basula batudde so that ku ssaawa 12 buli kimu kyonna kiba kiwedde okutegeka kuba mu budde obwo nga pulezidenti akoma obudde bw'agamba nti ajja kujja ssaawa 3 zennyini ng'atuuse ate nga bwe ngambye bw'oba ogenda gaba birabu by'abantu 200 weetaaga obudde bungi so ne tubeerawo so okunyumirwa nali nyumiddwa naye otuuka ekiseera n'ogamba nti kaakati myaka 2-3 okuva kati mpozi nja kuba nkola ki kuba ekikulu ekiriwo mu byobufuzi naddala mu egyo emirimu nga bakuwamiwe bakulonda obulungi akuwa alina obuyinza okukuggyako kituufu kaakati ne ŋŋamba nti ndowooza omuntu yeetegeka kuba nagambye nze sikola kintu kimu bwe tutuuka awo mu 9 ne ntandika okutegeka bwe naafuluma nengenda lumwe wa president ne mugamba nti njagala kugenda France kuyiga Lufaransa koyo olukozesa eki era ateeka okubanga yakubuuza ne mugamba sirowooza nti ngenda kufiira mu mulimu guno so njagala ntandika okwetegerekera ebiseera byange eby'omu maaso nambuuza nti wali ogenzeeko mu kuwummulako nze nedda nangamba nti akati twala livyo nengenda emyezi ogindaba 3 nembiteeka wali nengenda France yeyansasulira nensoma emyezi gyange 3 nga buli kimu bakisasudde nensoma emyezi gyange 3 nenkomawo ng'Olufalansa nduyigidde ddala naye emyezi 3 noyiga nga bakutaddewo nga tolina lulimi lwala oyogera ng'ate gw'okyagadde oyiga
kakati bwe nkomawo wano nga twogera Luzungu naye najja ne buteepu bwange ngira ne mpuliriza kati awo ebyo kugenda mu mawanga amagatte nintandika okubirowoozaako kati bwe ngenda okufuna omulimu gw'amawanga amagatte okugenda okukola n'ab'ebyemmere food and Agriculture Organization of the United Nations ne bantwala Zimbabwe Zimbabwe boogera Luzungu ngenze n'Olufalansa lwange kati Zimbabwe namala emyaka 9 ng'Olufalansa sirukozesa lwaki nva Zimbabwe ne bantwala Ethiopia okukiikirira FAO ku ECA ne ku AU kati nga bw'omanyi AU boogera Olufalansa n'Oluzungu naye ng'Olufalansa nalwerabira so kwe kuwandiikira headquarter ne mbagamba bannange okukola emirimu gyange gino obulungi mbadde nsaba nzireyo nsoma Olufalansa akoba kale oyagala genda ddi olwo naakamalayo emyaka 2 Ethiopia naliyagadde ngende mukiseera bwe kiti ne bwe kiti kobo kale ogenda mu ssomero kikonze lino linagenda mukedda lijja kunkolera kobo kale waba wabulayo sabiiti emu ngende ku ssomero nga nfuna essimu eva ku headquarter nti manyanga tugenda kukyusa konze ki tugenda kukyusa oyagala ogende China konze nga migugu gya France gye mbadde nsiba ngiteeka wali nga ntandika kumyumyola gigenda China kukiikirira FAO FAO eno tombulidde bulungi gw'osabayo omulimu obeera bakusportinga busportings transportinga busportings omuzungu kyayita head hunt nze nali ndi ku byange birala nnyo nkola wano nkola wali nga nfuna essimu wali yagadde okukola ne FAO konze emikisa gikuliko uyo China so nga bankyusa bantwala China olwo 2006 26 kati 28 China lwe yalina Olympics wano 26 nga bakyasomesa busomesa buli ayagala okusoma Oluzungu ayagala okusoma Olufalansa naye awo ng'ebipande byonna ebirina ku luguudo bya Luchina lwereere nti okutuuka ku kisaawe Luchina lwereere ekyayamba nti ab'ofiisi yange bajja ne bannona naye n'erinnya kuba okuliwa security egenda enzije eri olina kuliwandiika mu Luchina nze bwe bajja okunona nga ndaba buntuntu buli ku kipapula so bwe ntyo nga bankyusa ngenze China nga bambuuza nga mbagambako nze eno buli omu ayogera Luchina kati musasule school fees njiga Oluchina bwe bati ne bazisasula nentandika okuyiga Oluchina nga nangamala esabiiti ng'emu ng'Oluchina ndutandiseeko so nga nsoma Luchina nga bwe nkola kuba bw'obeera China gwokola ne North Korea buli gwe ngamba nti nakola China, Mongolia ne North Korea akikyusa n'akifuula South nze nakola North kakati nagenda mu October nzijukira mba nakamalayo omwezi gumu winter yaddala neetuuka kati bw'ogenda nga bagayo ogenda kukiikirira China, Mongolia ne North Korea oba olina okutwala empapula zo ab'e Mongolia bategeere nti wazze n'ab'e North Korea bategeere nti wazze naye ezo ensi zombi omuzira nga gwazze wonna waba muzira nga tolina kyolaba okugjako obweru ng'empewo eri naddala bw'oba weebusedde nga wakava ebusedde evudde ebusedde ogenze okukola China mu mpewo kakati nendowooza nti oba kati nkoze ntya kubanga bw'oba otuuse mu October omuzira guggwayo mu mwezi gwa kutaano kwezaga nti nja kutula wano November, December, January paka gwa kutaano nga sinnagenda oliko otambule nengula ebikooti neŋŋenda era nzijukira lumu bampita ku kyeggulo naye ebikooti byange nali nabyo ng'empewo efuuse empewo kyenzijukira bwe nagenda e Mongolia okutwala empapula zange omukulu okumugamba nti nazze anti bw'oba obuuka bw'ogenda ojja osooka n'olaba bw'obeera eri ewala ennyo oba olengera byeru byereere kati bwe tugenda tukka nga ndaba abantu batambula mu mutwe gwange ne negamba koze batambula
nze nali mmanyi nti omuzira bwe gugwa buli omu asigala mu nnyumba ye ezo ze bayita igulu ne ze bayita whatever ezo tenti ze basulamu okutuusa bwe gugwayo ko bonna edda maama tetuulye batambulira ddala n'ente ebyowunyisa tebigwa mu nsi ogwo omuzira gwolaba omungi bwe gutyo ente tebaziyingiza zibeera bweru zibeerayo mu muzira gwazo gwonna zamanyiira kati ne mbabuuza nti zirya ki nti zikolera n'emimwa gyazo wansi w'omuzira wabeerawo obusubisubi ne zirya so nazo ziyita mu mbeera ey'obugubi bazizaalira eyo era zamanyiira so Mongolia evaamu Uganda ogatta Uganda nga 3 n'ofuna Mongolia emu naye erimu abantu basukkako katono ku miliyoni emu kakadde kamu bobaze buli omu n'abataliiyo mu kitundu naye nga Uganda erimu nga 3 teekamu abo Abamongolia abo bwe batyo naye balina ente nti bw'oba obala balina ente balina embalaasi balina donkeys balina embogo balina ne eŋŋamiya nti bw'oba obala kyenkana buli mu Mongo alinako ebisolo nga 10 mu Mongo omwo bisolo 10 so bwe baba bali miliyoni 1.5 ebisolo balina nga miliyoni 15 ng'ogasa ebyo byonna n'embuzi nakinga mu bigendera so kati mu muziro omwo nengenda okutwala empapula zange e Mongolia nti muba muvuga ng'awantu wonna weeru ne bagamba mbu tuyimirire wano tuwetere wano tugamba njawulo ki wali wano naye bo nga bamanyi gye mugenda gye bakulidde era kyenzijukira bwe twatuuka ne tugenda okulya ne tuyingira mu ezo eweema zaabwe ziba za langi nnyo munda omwo ziba zinyirira emirembe nenako omuliro guba gwaka so waba wabaguma bulungi kati bwe ntuyingira ne bambuuza nti oli endiga konze lwaki nti aje tugenda okufumba konze njagala kati omuvubuka myaka nga 17 n'afuluma mu muzira okuva mu kayumba n'afuluma ebweru mba ndi awo ng'akomawo n'okugulu kwendiga nga baŋŋamba nti ffe eno tetugula firiji tuteeka wabweru ate firiji ziri biri mu muzira ne mbabuuza nti ebisolo wild animals tebigirya nti mu muzira omwo oba nga binoonyamu ki anyway ne bafumba ne tulya ne tuwoomerwa nga naddala enjala bw'eba ekuluma ng'empewo ebadde ekuyiseemu ne balyoka baleeta mu kyomo ng'olabira ddala ekyokya Mongolia amanyi okwokya ennyama kakati bwe mala okuva mu mpewo y'e Mongolia nga nina okugenda mu ye Korea olwo bampitidde kati bw'onooba ogenda e Korea kino tebakikolerayo kiri tebakikolerayo biki konze balina okubuulira obuwango bwayo kakati ng'okugenda e Korea kutuuka kutta ebyange bwe tutuuka mu nnyonyi bwe tugenda okukka nga batugamba mujuzeemu foomu ezo foomu emu yali ebuuza kiki kyoleese Korea olina essimu olina kamera ekuba ebifaananyi olina jjuzaamu ng'ojjuza kasita bakebera ku foomu nga olina essimu ne kamera nga bagamba bireete ng'obabikuggyako nga bakuwa akasawo bwe kati nga babiteeka mu kakabada nga bakuwa akapapula bw'oba ogenda ojjukira ne tubikuwa so North Korea toyingirayo na simu toyingirayo na kamera naye bw'otuukayo bakuba ebifaananyi bakubira ddala ebifaananyi birungi ne bakuwa ekitegeeza bakuwa bye baagala so si gwe byoyagala mbu kubansa wano naali yagadde nzijukirewo bo bakubira ebyabwe ne babikuwa kakati North Korea ne South Korea liri enjawulo ntono nnyo kuba zonna tezirina nnyo ttaka liryawo nti lyakulima nsozi ate ensozi ez'amayinja kuba oliyo okusanga ensozi ng'oba ziriko emiti naye ensozi ez'amayinja kati ne babeera n'olubalama olw'ennyanja so balya nnyo ebyennyanja kati ne babeera balima eŋŋaano ne balima kasooli ne balima ne soya ne apples naye okusinga emmere bagigula buguzi okuva
okuva e China kuba China ye muliraano waabwe ku ludda lweno era ye muliraano ekago balina kuba oluvaawo ogenda sorry si muliraano ekago baliraanye baganda baabwe ba South Korea ne China so kati China gye bagula ebisinga bye balya ebimu China ebawa biwe naye ng'ebisinga gye biva kati sawo nange okyali oli mu fawo oyo fawo eyo malayo bbanga ki namalayo emyaka kana genda 26 ne nvaayo 2011 kati bw'obeere ne Uganda kisanja kiramba bw'obeere ne Uganda bagenda ne bogamba kale China bali embwa kale abali embwa bali amakovu bali ebisanyi bagalya n'ebisanyi babirya ne enfudu bazirya naye embwa zino waliwo abantu abakorea naye nga abakorea batambula nnyo naddala bwe baali mu lulyo olutalo olwaliwo so bangi bali bakorea naye nga bali China bakorea nga bali South Korea bakorea nga bali North Korea n'ebigenderako naye babasinga okulya embwa babeera Korea yennyini oba e China wawali abakorea abangi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kati lumu bwe ngenda okukola tuli e China genza okukola tuba tulya omukyala omubeezi wange n'ambuuza nti maama oli embwa ne mugamba nti nedda lwaki eyo esowaani eyo ekuli mu maaso tokwatako yambwa nyama yambwa kati mutima gwange naye nga bw'ogitunuulira ebyokwenyinyala obitadde wali efaananamu ng'endiga ento kuliko amasavu matonotono bagyokeza erabika bulungi konze kale naye awo gwewuliranga n'omutima emmere ebyokulya byonna bifa embalera kuga nti tewakiri tewaliaka akafi nedda owulire testi n'amaanyi nali sigalina olaba nabiri wadde omuceere gwendaba nti muceere tomanyi bwe baba atabuddemu n'ekijiiko ekivudde mu mbwa ekituufu oba ekyavudde mu makovu so bwentyo n'ennyumirwa China Mongolia ne North Korea era bwe nali nga bwe ngenda e Mongolia njigayo ebigambo 2-3 buli lwe ngenda okuvaayo nga nsobola okwogerayo awo sentensi eziwerawerako ne North Korea bwetyo era lumu mba ndi wano ngenda ku mukolo gwaliko abakorea omwami yampa yannyonnyola waliwo kye baali balaga n'akinnyonnyola bwe yamala ne mugamba hamusamida nantunulira bo bagamba weebale nantunulira nangamba oyogera Olukorea nali nkola Korea in fact abantu bangi kino kankyogereko kuba abantu bangi really bakiteeka si butuufu bangi obawulira nga bagamba nti bw'obeera e North Korea tokkirizibwa kusaba era bayibuli bw'ogitwala bagikugyako nze nga bwe nkugambye bakuggyako essimu ne kamera naye bino bitabo by'okutte bino tebina bibakwatako. They just let you in. Same with China teri yawo nti sumulula emigugu tulabe mulimu Bible tugijjemu nedda ne kanisa gyeri nze emyaka gyonna gye namala e China buli lwasande nga ngenda mu kanisa n'abaana bange kanisa gyeziri balina bye basinze ebintu byabwe babirina naye fe abaagala okugenda mu kanisa n'Abachina bennyini abaagala okugenda mu kanisa gyeziri bo kye batayagala lugezi lwakubagamba ate kuba kino mukikolebwe muti kiri gwe bw'oba osinza Katonda wo that is up to you so much so that nze mutaani wange omu gwe nalinga naye e China bwe namala okukola emyaka gyange nga giweddeko nga ye amaze okusoma n'afuna omulimu ng'era akola mu chachi yali yasoma computer science naye ng'ayize Oluchina bulungi kati ng'ayogera Oluzungu bulungi n'Oluchina bulungi kati mu kanisa nga yavuunula ebyomwawulo ebyanagamba z'empapula ze bagaba mu kanisa ng'omulimu gwe gwakuzivuunula ez'abato ez'abaddirira n'ez'abakulu kibeere nti ez'Oluchina n'ez'Oluzungu zoogera ekintu kyekimu era n'akolera ddala omulimu ogwo bulungi emyaka ng'esatu ng'akola mu kanisa so ekyo kimu
ne North Korea yennyini nayo waliyo ekkanisa nze Kamakoogera nasabirako emirundi nga 3 mu kanisa y'e Korea. Ekyasinga okunsanyusa basomesa mu Korea. Naye bwe twagenda nga bw'ogenda ne Bayibuli yo ne bagamba ntusome Makko bw'ati kyokka bakitugamba mu Luzungu n'olaba bwe basomye. Kati bwe baatuukanga okuyimba mwana wange nga bayimba nnyimba nga ze tuyimbe mu Lukorea naye nze nga ngoberera nga nnyimba mu Lusoga oba mu Luganda oba mu Luzungu kasi mpulira eddoboozi nga nteeka mu bigambo byange zaomba mpuuna buwuunyi bwati kuba gwe tewabiyiga kuba ffe wetwasomera Iganga nagambye twalinga tuyiga ebyokulima maama ebyeddiini nga Iganga negundi negayaza birimu nnyo kati Iganga nga tumala essaawa 2 buli lwa Sande okuva ku ssaawa 12 okutuuka ku ssaawa 2 nga tuyimba nnyimba za ddiini. Yensonga lwaki nakati wano wetwogerera ennyimba ze twali tuyimba mu budde obwo nakati nkyazijjukira. So bwe nali Korea ne baziyimba nga zijja bulungi. So kati 2011 bw'aba anaatera okuwera kamala okwogera kino ku China. Kye nalaba e China kati China amazima amatuufu ya Federal naye tebakyogera. Federal Republic. Yes, Federal. Kati balina states. Kati bana abakulu abakulira Communist Party bali buli wamu naye si bangi. China bwe bali biliyoni n'okusoba Communist Party erina bammemba emiliyoni nga 4 ku biliyoni yonna biliyoni 4 naye amateeka agali ku Communist Party tokeera nkya n'ogamba mbu ku myaka gino nsazeewo ndi wa Communist no olina giyingira ng'okyali muto. Era bw'ogenda mu nursery school okusaba ekifo bakubuuza nti omwana wo oyagala ayingire Communist Party mu nursery school oyagala ayingire Communist Party tinedda oba nzikiriza. Kati okuvaawo abo aba club ya communism ne batandika okuva mu nursery okutuusa lw'ofuuka minisita oba lw'ofuuka ki ng'okikuliddemu nga babikusomesa. Kati bw'oyinza okuba nga toyagala kubeera mu communist naye oyagala okubeera munnabyabufuzi era waliyo club ng'erimu ebyo kubeera wali bali nabo balina opposition parties. Kaakati states zino ziri 39 buli state bagitunuulira ne bagamba mwe mulunda nnyo embizi kati mwe mujja okuliisa China yonna embizi. Mwe mulima nnyo waliyo state bagiyita ki Gobi state be balima watermelon. Kuba yo enkuba tetonnyayo omwaka enkuba eyinza okutonya omulundi oba gumu oba ebiri naye bakyusakyusa mu watermelon ezo z'olaba nti kasita bamanya nga kati eggulo enkuba bwe yatonye kiwedde baba bakubuulidde nti enkuba egenda kutonya enkya ku ssaawa 8 n'olwekyo ensigo zo n'okeera ku nkya n'oziteekamu kasite gusiga etonyako gundi ng'ebyayo biwedde ng'ejja kwerwanako be balima watermelon ne bavuga watermelon okumujja eyo kilomita nga 1000 okumutuusa e Shanghai gye bagenda okumuliira. Kaakati abalala ne waliwo state ng'omulimu gwayo gwa sukaali era bano abaliraanwa nabo balima ebikajjo ne bakola sukaali okumutuusa ku brown naye okumumaliriza oba olina kumutwala mu state eyo. Kati eyo yeri abaabisoma basoma okulima sukaali okulabirira ebikajjo okulabirira ettaka eririmuako ebikajjo okwongera ebirungo mu sukaali byonna university eyeeyo state byonna ebyo byesomesa ensi nteeketeeke. So kati bwekuba nti omulimu gwo gwakulima apples kasita apple season ya apple etuuka biba baba babitegese dda bamanyi amatrailer ameka agalina okukwata luguudo ki okutwala okutambuza apples. Nti buli lunaku ku makya report esooka okutuuka mu State House yakugamba ebyemmere biyimiridde bitya. Ow'embizi agambye waaguddeyo kalusu tufudde olwo ng'abafaawo naffe tujja kujja bannaffe ate kalusu ate kino ate kiri. Kati olwa federo eyo bwe bamala okugabira omulimu gwo kange nti waliyo eggombolola eri kumpi ne Beijing kye kibuga ekikulu ekya China. Kati omulimu gw'eggombolola eyo kulima bimuli
bidecoratinga ebirabisa Beijing obulungi. Kati okuva ku January okutuuka ku December ekyo kye bakola. Kaakati balina n'essomero nga lisomesa ebyo bwe bityo. Kati bw'ogendayo n'osalawo nga bwe biba bigenze, oba oyagala kugenda ku degree, oyagala kusoma agriculture obeere mu horticulture, oyagala kusoma kubeera driver obe nga gwavuga ebimuli, oyagala kulabirira mmotoka ezo ezinnyogoga ezitwala ebinyogoga okuvaana okubitwala mu kibuga, oyagala kuyiga kusengula omuti omulamba ogukoma eri ogusengula ogujje wano n'asengula omuti bwe gutyo. Byonna ebyo baba bategeke tokigwako bugwi. Era bw'ogenda mu ggombolola eyo ng'ekyo kyoyagala okukola baba bamanyi nti ono yakikola oli yakikola. Twagenda ne tukyala waliyo Musisiro yaliyo. Kati eyo province eyagwamu Musisi ne tukyala ne tulaba ng'ebintu ebyonoonese bingi. Kati emu ku miruka ogwali gwonooneddwa gwali gwakuguka mu kulima butiko. Kati bwe tubuuza aba China nti kati Musisi agudde, ffe tulina katono naye tulinawo ke tulinawo, tubayambye tutya? Nti mutuyambe ku muluka ogwo guddeyo mu butiko bwagwo. Nze mu butamanya bwange ne ŋŋamba muntu n'ofuna Musisi nayonoona ekiseera kyonna kyonna ekitundu kyonna kyonna gwe n'ogamba nti tukuyambe ku butiko. Naye maama bwe nagenda okwetegereza kyakusooka obutiko balima bwa kutunda orders ezataataaganyizibwa olwa Musisi nga zisusa mu miliyoni 10 mu lukogo. So bw'ogendayo n'oyogera n'abakolayo osanga ono yasoma kuzaaza butiko, ono yasoma kukungula butiko, ono yasoma kubusiba, ono yasoma omanya Abachina bwe basiba bwe bakola packaging ali decorated. Oba mu kugunga ali awo ono yasoma temperature tesukka bweti. Bw'oba okaza temperature tesukka bweti nti buli ka stage konna kaliko omukugu waako. Kaakati nga tuteekamu obusente obutono bwe twateekamu nga tuddayo, maama bwe wayitawo emyaka 2 ne batugamba mujje mulye ku bibala byammwe. Nagenda okutuuka ali nenga nti Africa tufa busiro. Ebyo byonna byonna tusobola obikola wano naye kuba tetulina bulungi ntegeka tosobola kubisitula busituzi eri n'obireeta wano. So bwe ntyo China nanyumira bwe mbambuzaayo emyezi nga3 ekisanja kyange kiggweko nenfuna essimu okuva ku ministry ya agriculture bwe nali nkolagana nabo ne baŋŋamba tugenda waliwo ekibuga kye baŋŋamba bw'oba tolina kyotaddeko twali kusabye ojje konze nti nedda tewajja kubeerayo jangu tugende ojja kumalayo ennaku 2 konze kale anti bwera bakuyita bakusasulira bakusuuza ekintu nga tugenda. Bwe ntuukayo nga baŋŋamba nti mwami CGP ajja konze awo nga ye Secretary General wa Communist Party litwagadde omusisinkane konze nga neesiimye era nentula ku mmeeza naye ne tulya nenyumirwa awo nga tannafuuka president. Nengamba bano ebyayo babikola kuba awo wonna nga bakyamutendeka nagambye batandikira mu nursery school. Kati nakano kankongereko China bw'omala okusoma kati ngaawo bwe ngambye osomye agriculture omaze bakuwadde omulimu tebajja kukuwa ebyombo kuba ova jjinja bakututte ejjinja nno. Bakutwala walala ngaawo bw'oba ovudde ejjinja bayinza okugaa nti genda okole lukunjiri. Kakati n'okola n'oddayo n'osoma. Katugambe nti wasoma byakunoonyereza oli mu NARO Agriculture Research Organization naye oyagala ofuuke okulire nga gwakulira NARO yonna bajja kujja mu bw'ofiisa obuli senior principal research officer bakutwale obeere w'omuluka gw'ennakawa okolere eddala n'abantu aba bulijjo kibeere nti wonootuukire okugamba nti kati nze boss nga ddala oli boss nga otegeera buli kimu kyonna okuva wansi era eri tolina bw'ozuukuka kati ku nkya nti kati ofuuse minisita no
okukutegeka kuva mu nursery school, primary school. Ekirala era ekyo ekya nursery school, China okusoma kwa buwaze. Nti omwana wo nursery school, primary school bw'atagenda ku ssomero. Kati nze muliranawo ne mulaba ng'omwana teyasomye ne siropa. Bwe bajja okukwata olw'obutatwala mwana ku ssomero nange bantwaliramu. Kuba nalabye nakolaganye naawe negase kugwe ne tugaana omwana okugenda ku ssomero. Twekobanye. Kyova olaba nti literacy level okusobola okusoma okw'aba China kwa waggulu nnyo. So 2011 nga maze okusanga mwami Xi Jinping tunyumiddwa tulidde tusese tukoze eki n'enkomawo. Naye bwe mba mmaliriza ku mbozi yange ekwata ku China, amazima amatuufu nze we nali e China, ekintu kyokka kye nsobola okukigezaako nali ng'agenze e Bukojja. Really banjagala nnyo era bwe nalina akatuuka ne baŋŋamba gino emyezi 6 ojja kugimalako nga tukulambuza. Bantadde mu nnyonyi ngenzeewa eno balya bwe biti, eno bakola bwe bati, eri bakola China ng'anyuma. China anyumira ddala. Era nze natuuka okuwummula nga sirina kyentoma, kyova olaba nti kasita nawummula eja United bwe nawummula omulimu gw'obwa minisita, ebibwa minisita n'ebya politics ne ŋŋamba ekyo kiwedde. N'obita. Kati bwe nawummula omulimu gwa FAO ne ŋŋamba ekyo kiwedde. Kuba abantu bangi bwe bawummula okuva mu United Nations obawulira ate kati bamuwaddeyo ka consultancy wuyo agenze erya no. Nze emyaka gyange egisigaddeyo nga mmaze okukolera eggwanga lyange n'ensi yonna gyakukolera ggwanga lyange era kati kyendiko wano kyenkola. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Honorable kye njagala okusembyayo kwe kwongera okumanya bwenga akoze mu nsonga eno ey'ebyobulimi ng'eyaliko minisita mu nsonga zino ez'ebyobulimi, kiki Uganda kye yeetaaga okusobola okulaba nga ne bannayuganda aboogerwako, kubanga buli lwe tuwulira tulwana okulaba nga tujja ebitundu ebyo ebikyali ebingi ebiri mu subsistence farming okusobola okulaba nga bava mu mbeera eyo. Kiki ekyetaagisa okuba nga kikolebwa? Nze mukulaba okwange ekyetaagisa okuba nga kikolebwa kwe kukakasa nti buli munnayuganda agenze mu ssomero, ate essomero gy'agenze asomye ebinaamuyamba okubeera mu Uganda. Nti nga bwe nagambye Abachina bo okusoma kwa buwaze na wano okusoma kubeere kwa buwaze ng'omwana kuba bwe twali abato ng'omwana aidha oli ku ssomero oba oli mu ddwaliro ng'oli mulwadde. Naye kati ogenda n'oyita osanga abaana bali awo mu batema bikajja, omwana atema bikajja abakulu balazeewa. So one, tulina okusosowaza okusoma. Kuba kyenva ngamba bwe ntyo buli omusomo gw'ogulema nti agenze kulima. Ffenaffe abalimi n'abalimisa tuzibuwalirwa okulima n'abataasoma oba okulimisa abataasoma. Kati we twogerera bino ebyokufuuyira amadagala ku mmere bifuuse ebyokufuuyira. Kati omuntu atasobola nakusoma ndagiriro, really omutadde awo yalimye ennyaanya gwe zogenda okulya. Tuli kuki? So nze kyendowooza ekisingira ddala obukulu tulabe nti buli omu asoma. Ekyokubiri tusosowaze okusoma, tusosowaze n'okulima. Kuba eggwanga lyo bwe liba nti likulidde mu bulimi mu buli ngeri yonna olina okukola ki okuba nti ne bw'oba ogenda kubeera president obeere ng'otegeera ebyokulima, ne wadde ogenda kubeera minisita wa mateeka, minisita waki, tegeera ebyokulima. Ekirala ku kintu ekyo ekyokulima ng'omuntu buli omu yenna k'obaani ogenda kukaddiwa ogwo omulimu gw'olina ogulekeraawo. Ne bwe guba nga oli kuneekolera gyange nga gwe nannyini TV station eno obudde bugenda kutuuka nga ne kugamba nti tugendeko ku TV wagamba nti ebyo si byendiko. Nze kyendabye abakadde abasinga okulabika obulungi, okuwulira obulungi naki kasaba bamala ebyo byonna gye babadde batambulira badda ku nnimiro.
batugamba ffe abakadde nti buli lunaku tambulako mu mitititi ensonga lwaki twasazeewo tutulwano mu muti nti empewo eri eyo ekukola bulungi gwe ng'omukadde. Kaakati bw'onooba tolina nnimiro yo, tomanyi kutegeka nnimiro yo, tolina nnimiro yo, nnimiro yaani gy'onaatambuliramu buli lunaku. So one, tusosowaze okusoma, tusosowaze okulima. Kati okulima stage gye tuliko tugamba value chain nti olujegere lwonna okuva ku kunoonyereza okutuuka ku kusimba, kukungula, kutereka, kutegeka, kutambuza, kyonna oba oli katugamba oli mansujju kibeere nti buli ensigo ozifunye watuufu, osimbye mu budde butuufu, osalidde mu budde butuufu, okungudde zikuze, ozitisse nga bateeka oku. Bw'omuntu atasomye kizibu nnyo okutegeera ekintu nga bwe kityo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, omuntu atasomye kizibu okumugamba nti kati okoze endagaano ne kampuni gindi ekwagaza ensujju 1,000 buli mwezi okumala emyezi 12 ofune miliyoni zo bwe ziti. Kiba kizibu omuntu atasomye ekintu ekyo okumukolera. So tusosowaze okulima, tusosowaze okusoma, tusosowaze okulima, ate n'okulima tutunule mu buli kanyumero konna kibeere nti enteekateeka eriwo ewagira abakikola. Okay. Kale, waliwo kesinza kulekayo Hon.Dr. nga tufaano kubanga ebiseera ebisinga bwe mba ntunuulira obulamu bw'abantu mbabuuza kiki ekyo mu bulamu bwe ekyasinza okumusanyusa ate era nakusomoozebwa ki kwe yasinza okufuna kwatayinza kwerabira okutwaliza wamu. Njagala kuddaawo tumalirize kiki ekirungi kyoyinza okwenyo oba ki ekyasinza okusanyusa mu bulamu bwo bwonna? Nze ekyasinza okunsanyusa tekineetagisa na kulowoozaako. Olunaku lwe nasanga omwami wange nenfumbirwa omwami wange nembeera n'omwami wange emyaka egitakka wansi wa 45 lyeryo essanyu lyembadde nalyo era nkakasa n'ebyo byonna byenzize nkola nabisobola okubikola olw'obuwagizi omwami wange lwe yaliko. So ekisinza okunzibuwalira kwe kufiira omwami wange. Kitegedde. Weewaawo njagala onsibulire ku bannayuganda abo batulaba Hon.Dr. So bannayuganda njagala okubeebaza olw'okumpuliriza, njagala okubategeeza nti si byangu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, oluusi okugenda ku kasozi olina kusooka kugenda mu kikko n'olyoka ogenda ng'olinnya. N'olwekyo bw'obanga obulamu buzibuwaddemu oli mu kikko bambi tolekulira, tokivaako, tolegeza, tokoowa, tugende mu maaso. Weewaawo atrabo mulungi ye Hon.Dr. Victoria Sekitoleko ndowooza omuwulidde kyenvuddewe yenna omuwulidde okutwaliza wamu. Dokita obadde successful yadde nga wansi eri watataaganyizibwamu mu kusoma naye obadde successful okutwaliza wamu. Weewaawo atrabo mulungi ndowooza omuwulidde ye Dr. Hon. Victoria Sekitoleko bwe tubadde naye nga tugenda maaso n'okubanga tuwayamu ku bulamu bwe okutwaliza wamu. Nange mbeeyanzizza nnyo mmwe abasobodde okubanga mutulaba okuva we twatandikidde mpaka wano. Dokita nkwebaza webale kujja n'oyogerako eri bannayuganda. Neeyanzizza. Weewaawo. Atrabo mulungi tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi mweraba.